oyo abadde asiyaga mikwano gye waneeno agwo musiyazi obadde weetondera waakyo musiyazi weegayirira waakyo musiyazi why do you live with the musiyazi for all that long and then also mwegendereza abasajja bavaayo ne bawayiriza abakazi baabwe ebisiyaga ebiseera ebisinga bibabeera abasiyazi ne kati nga tayagala omusooko kyogera tayagala omusooko kyogera wojjira okyogera ojja kyogera nga si kituufu toŋŋamba okyegera ne kati fa obuzibu tusalawo ne tutayogera ffe tunajja ne twogera jjuke kati nze obuzibu ennina obulamu bwange ndoza muntegedde nze njogera ne proof emmala okugamba nga nkugamba ate yakoneka n'akafaananyi ka screenshot nga nyumyamu n'omwami we ate bannaye abasajja baffe abagendagenda ebweru watya outside country sikyabeeyongeza okugyako gwe nafunye yaŋŋamba mama we are going to go together ate ampita mama namugaana yali agezaako okumpita mama ne mugamba onzijukiza no talina kyanzijukiza but it gives me kireetera trauma wompita mama I feel waliwo ekintu ekintuga mu bulago wala isikulimba waliwo ekintu era wangamba mama good night I don't have a good night kwolwo pusire zikaaba ku dirisa lyange kwolwo egirasi lwe yatika yokka zikomezaawo omuzimu fire shindwe katika jina la Yesu gwe wali abaddeko n'omusajja nga webaka nnyo wetommanyiira sorry kale atulaba nga mukazi leero nfunye no camera person camera woman nkugambye okay tuli ku That Truth Media go subscribe follow it's a Saturday oba unawo sizo tulaba any day you watching us in the Black Shuga tukera kwa tuitaitamu this week lulino nafuna someone nangamba leo tusobedde lero Shuga nomuleta kuluno naku nomuleta kuluno naku buli lwakuna nenda kuba nkola Shuga without fear or favor yes. By fire by water by energy chaota kijje by water kakati so kati ngira kuba tukola buli lwakuna ekyo kiri confirmed ekisooka mu bukulu bwonna ebintu bingi bibadde bitambuliramu ndabye mukwano gwabaddemu abadde atambula tulinamu Bebe Cool baamufera mu kumufera omukulu n'amugamba ajjayo ebintu ebyo ate weetonde yadde akabijja akalaga yeetonda teyeetonda omukulu n'agiteekayo weetonze lwakyo Bobi kyeyagaa mujja kyo kwetonda bakubbi ate ne weeto kiringa edda bakukubanga ne bakuga oli akukubye anagamba ate sirika onkubya kati ate nina akantu akali kantawaanya ku bazadde ng'ayinza okugamba nkubuuza osirise namugamba maama seja ndooza kati onzeze ndooza olaba osobola lwaki tonkuba lumu kati sigala ng'oli nsobola okuba omuzadde omuggo nze anti nze saakuliramu eyo pressure anti ngamba waffe tebagambe bye muno sirika teyogera ewaffe you have to explain in my upbringing we bakubuuza why did this happen you have to explain naye lwakuba abaana balina ebintu bye badifferentiating oba n'abantu abakuze brother be bata differentiating be batayawula there is explaining and casualizing practice bibiri byaki byanjawulo tonnyonnyola in your defense oshegedde nnyonnyola ekifu kinti nakoze bwenti ne bwenti naye nsaba kunsonyiwa oba kino kyo saakikoze bwenti mwantegeddemu obubi okusinziira nti nakoze kino naye okusinziira nti no kiri kinakoze nakyo kikyamu ekyakwetedde okulowooza nti nkoze bwenti nakyo nsaba bakole ki mu bufunze explanation has to end with a story kakati tulinamu Stella nantumbe tulinamu ne Bukenya Saidi ogenda banyi kunyinyonyola naye simanyi Saidi kiji ogwako ya mchala oli ku ya mchala oba ku mchala nisi Uganda kale kankubulire nze usually I support men bobo negendereze ebiseera ebisinga mbanyo kusaidia naye waliwo ekintu ekituukawo ng'ekyamazima olina kuba ku Saidi like you have to olina okucalculating ebintu kati lwaki ekinziza ku Saidi omukyala kikino is people have failed to normalize outgrowing relationships. Kid is a relationship webeeganye ebiseera ebisinga relationship weegaana ensi yonna yonebera ku mukazi omukazi lwaki abaana banabba ebintu omukazi bannaye lwaki ayendera mu nnyumba y'omusajja omukazi bamukwata ne kino omukazi n'afuuka omukazi omukyala yenna ali eyo newe oba omaze mu bufumbo emyaka 3 and you feel like it's bothering your mental health leave it is okay. Actually otandise notandika tutandikirawo ebintu bya Stella Nantumbwe byakusanzeewa by the way Stella Nantumbwe yali yanobadda abasinga bategeera recent nga bivuddeyo ebintu twabitegeera ne tugamba tetujja ku breaking a story but gayi mumanyi badde nga mulaba omulaba obulabi nga sinyumya
abadde akola ku nze bonna sinaako gwe mmanyi ela yembadde mulaba ku mumanyi ela namuggyako exclusive last year but one ne tutuula ne tunyumiza ddala emboozi nanyumiza gye yasomera gye yakulya gyayise biki why was she not married at the moment nangamba alina muntu gwe yali alaba naye si muntu agenda okukuba bbaawe muki nga omanyi ebintu byavaayo ne batugamba nti maama yabba ebintu by'omusajja ng'ali ne muwala we Stella Nantumbwe which came out to not to be true. Era Stella Nantumbwe n'avaayo n'abakola ki? N'abawa video. Kaakati olaba ebiseera ebisinga omukazi abajja sirika ng'ebbanga lyamala ng'asirise ng'anoonye. Nga nawe baatugamba nti wakuba kati eno sikola egenda nga bwe wakuba nnyazaala we ekiso omukuba kiso wamugirayo kambe n'owe mulooli. Naye banna, I really don't want to go back to those stories. People feel like and actually I can actually go back to it all the time. If it's supposed to serve as an example. Abantu balina akantu ke bakola. Shuga akyayogera ku relationship kiraganga yata moving on and all that. Okitegeera. What? It's okay muleke. No, it's okay. Akola one. No, nkitegeera. But still. Nanga koko no wange oba koko wo koko wange soyo ama mpeko ku Coca-Cola soyo dedda kati why I keep referring to this particular relationship your relationship mweje mulowooza gye mwamanye nnyo buli omu n'agiteekamu omumwa buli omu n'agiteekamu omutwe n'agiteekamu people used to sleep and dream about their relationship wake up in the morning never prepping about their relationship so that's why I usually use it as an example. And I want to tell you people, I have the right to talk about it because it was my story. Chovola bananyigiranga nnyo abantu abali baji owning nga bajogerako nga abajimanye nnyo. Like, you didn't sleep with me while I was sleeping with him. You don't know what happened. But they were next to you. Rick, kati leka nkubuulire Des. Ebbanga lyomaze okumpi nange okimanyi nze kugamba kyoyagala omanye ku relationship yange. Gwa ngamba kyoyagala manye ku bulamu obwo. Sa n'okubanga bwenva wooli gwe nkugambye nti no gwe nsinga okwagala si gwe ngendo beera naye naye nga gwe nkugambe kwa nze gwe njagala okole ki abantu beera n'abasajja baffe nga tebasanyusa amaaso g'abantu nga tokijja bagamba nti ono ye musajja wange kati olina bagamba ono gwe basobola olaba mubeera n'abasajja nga kyomwagalako kirala nnyo nenga mu public mukwano gwange alina omusajja amufaako iyi maama lwaki tabuuse bubuusi Coca-Cola gwe nina mukwano gwange alina omusajja we amwagala nnyo naye laavu ye yasalawo ebeere mu masekatiige naye era olunaku the day she involved me in this relationship was because she was losing the person kati nga yeetagayo omuntu wamuwolereza otherwise yagamba era newe nali ngenda omulaba yagamba Shuga yamponinga kuva waka Shuga tugenda but don't laugh and please don't feel disappointed. I'm sorry I'm laughing now because that day I didn't laugh. No, saseka mukama kebera mitima. Ne wali waseka mutima kati ategedde. Nangamba don't laugh. Ne mugamba it's okay I understand. Era ne mugume ne mugamba let me tell you it's not only you even us we love ugly men. Even us we can love men that are very old. Kati ngeza ko mu getting comfortable. Waba mukadde a getting comfortable. Waba mu binyo. Ha. Bena byenjogedde byali combined. Ngali old, ngali very ugly, nga mukambwe bitagambika. Biguba ita self-contained. Naye nga agaba ssente. Era nze namugamba. Nze ku ssente omusajja yazaakuwa. Nze mba mulabanga enjoga budye. Ne mbantu osobola mulagayo. Ekyo kitomanyi. Nze ndatyako omusajja omumpi omwerabidde. Get a mask. Nze omusajja wange wabanga let me tell you what makes a man handsome to me. I'm making sure nti nfuna buli kimu. They care about me, they check on me. Kati kankulaga ekintu ekifula omusajja kale lwakuba ono gwenna kati ye na mulungi. Okitegeera? Gwenna kati lwakuba nti ye na mulungi. Ndakulaga waneeno ekiraga. Nabadde mugamba bintu byange bya shopping nangamba you will do shopping for yourself my work is to finance. Handsome man. Handsome man. Handsome man. No uliranga bane msale tuyagala msulo gumulume tuyagala tulotu mulume like he's not tewali china mulume msulo gumuluma gutya onamuke yako no mujukiza no mugamba baby have you peed you need to go and ease yourself you save all his organs omusavinga okuva kuno ku mubiri up to his organs ekibumba kiri bulungi tafuna masabo ino mta yako foot patch every night a detoxifying okitegeera
So omukyalo nayinza n'okubanga n'okufumbirwa kyajja due to pressure gye mwamuteekako nalulungi tafumbirwa. Hey, kubanga I saw a video where she was posting and and someone was saying banaye abantu someone was interviewing her ne bamugamba banaye abantu ndoza kati obasirisiza bali bagamba nalulungi atafumbirwa kati ofumbiddwa okitegeera. Nze kyovola babannange I'm willing to go into a relationship nja kunoba ekyo nakibasuubiza ate nze nnoba ne relationship gye mulaba nga njiwangaddemu tugezewezezza omwaka oba esatu oba but you know me nze bana nze nnoba oba muzimu ogwo muzimu ngwebaza okunkwata ogw'okunoba tokkiriza mbeera because you need to make me feel like I have to stay, not like tonaga nti I need to stay. No, I don't need. Ndaga nti no neetaaga nsigale oba tonneetaaga ndeka. Obuzibu bw'abano bwavudde ku ki? Stella Nantumbwe ne Bukenya. Obuzibu bwavudde kubeera nti basibye ekigambo kwani ku Stella Nantumbwe. If at all tebagambye Stella Nantumbwe nti yabbye, I swear I wouldn't have seen that video. No, even netwantegera kutegera nti yanoba. Hey, you didn't have seen that video timwetegedde nti yanoba. Naye the fact that omanya basajja balina akantu ak'ekisiru ke bakola. Omusajja we mwawukana alowooza nti nno ogenda kudda. Nze nkubulira reality. Omusajja ng'obadde naye for some time, tugeze omusajja omaze naye omwaka plus, myaka ebiri, myaka emeka, regardless. Naye omusajja oba, if you decide to move in with this man, n'omulaga ensi nti ono ebba wange, they have entitlement. Era abakimanyi ane waba agenza ajja kudda. They rarely accept nti osobola okugenda n'ogendera ddala. Kati ate bw'alaba nti ogenza ogendedde ddala, now they begin to sabotage. Kutandika kugamba mikwano gyo, ono gwe muliko abadde nga na mukyafu, kusirika ku neno naye abadde mukyafu. Naye omukyafu obadde naye kumala omwaka. Oyo nno gw'olaba ekyabadde kyamunyizizza kubeera ng'emikwano gye gijjula wano. Naye emikwano gye gwagiyita. It's you even, you have numbers of the friends. Gwayogera n'emikwano gye gwagigamba bannange, banaye Lisa muliwa? Mama ndabanga eyeebo yeemu. Badde ngamba oba tumutwaleko wa? Bo ne bakusalawo ne bakugamba ebifo byatera okwagala. Papa nze mbadde ndowooza tumutwaleko wano. Kate mumututte, ate waneno we mwawukanye, otandise gamba oyo Shuga. Otandise ogamba oyo Shuga. It's okay, Detwe. Otandise omugamba. Mama omwana nga alisomo Steve. Omuntu omweru alina okufaanana. Teweeyerusa sekyo. Obulamu omulaba obugalo bwebu. Ne kati singa omwana alina nnyensho, my God. Abaana b'oku climax munyiridde ne mukamala. Ekikiggwe. Bebana balina okukola mu service. Wamma nno yoke. Olaba bana balina okukola mu service. Naye ogenda ku service omwana n'akulagalira ddala. You look at a person who is going to serve you, n'omulabira ddala nti no, the food is not healthy. Otandika osuubiriza waba nteredde ki mu kyokunywa. Nogana naye olusani lwaki teruva. Naye kino eno kyo ekikuleetera onywa bunywi. Ne waba alina byakutabuliddemu, you just go by what she has given you. Tatosukka. Ogamba kano ye yali banzise. Sifa atyo nze ndeka wamma. Gwe kati mbadde nkyagamba. Wano ngamba ebintu bya era bino. Bwe baawukana, omusajja bw'ayawukana n'omukazi, omusajja badde asuubira nti agenda kudda, n'alaba nga tadda. Atandika omubad mouthinga. Bye byowulira because they know this person is friends with girls. Batandika oyo abadde asiyaga mikwano gye waneeno. Agwo musiyazi obadde weetondera waakyo, musiyazi weegayirira waakyo, musiyazi. Why do you live with the musiyazi? For all that long. And then also mwegendereza abasajja bavaayo ne bawayiriza abakazi baabwe ebisiyaga. Ebiseera ebisinga bye babeera abasiyazi. Ne kati nga tayagala omusooko kyogera. Tayagala omusooko kyogera. Wojjira kyogera. Ojjo kyogera nga si kituufu. Tongamba. Ochegera. Ne kati fa obuzibu. Tusalawo ne tutayogera. Fe tunajja ne twogera jjuke kati nze obuzibu ennina obulamu bwange ndoza muntegedde nze njogera ne proof. Mmala okugamba nga nkugamba ate yako ne kana akafaananyi. Ka screenshot nga nyumyamu n'omwami we. Ate banne abasajja bafe abagenda genda ebweru. Ebweru wati. Outside country. Sikyabeeyongeza okujjako gwe nafunye. Yangamba mama, we are going to go together. Ate ampita mama namugaana. Yali agezaako okumpita mama ne mugamba ekya. Onzijukiza. No, talina kyanzijukiza, but it gives me kireetera trauma. Wompita mama, I feel waliwo ekintu ekintuga mu bulago. Wala isikulimba. Waliwo ekintu era wangamba mama good night. I don't have a good night. Kwolwo pussy rezikaaba ku
ku dirisa lyange kwolwo egirasi lwe yatika yokka zikomezaawo omuzimu. Fire shindwe katika jina la Yesu. Gwe wali abaddeko n'omusajja nga webaka nnyo wetommanyiira. Sorry kale atulaba nga mukazi siberanko na musajja kale mbuuza abakyala wali abaddeko n'omusajja ne webaka naye nga golowooza olina otulo tungi nga si tulo ng'otulo baatukuwa bwe bakutyako otulo tungi nga ono yakutuwa bwebase naye nga baatukuteekako they gave you a spirit of sleep. Nze naku zino nkeera luli wali tokeera kale oba nonya ku ssaawa 9 tonfuna nga ndowooza mbuno ndi mu peaceful sleep. My body is tired. Naye nze nyinza n'obba nga bannemisaako kko. olina lwakuwanga olwazukanga ng'okooye. Nze nali nneebaka tonzijukira tukunoonya tetukulaba nga nze okundabako ziba ssaawa za kawungezi kiro eyo wano emisana zino essaawa bwezi tosobola kunfuna. Ennyumba y'omusajja wagirabye? Nagirabye naye maama anti ntandise otuuya nekulinge off oba weekulinge olina okunyayo ka cold drink. I know. Gwe abantu bavumye omusajja ennyumba ye. Omusajja yabadde akola mulimu ki? Nze omusajja bwe nasemba otegeera yaliko ku boodi y'abaswangiza Avenue. Nange baŋŋamba yes. Then ng'akoze eki? Nze simanyi nange bino bye muno noonyereza ekijambiya ne kimukwata. Naye kati n'atuuka omanyi the good thing with some entities tebakugoba ne bakugobera ddala. Kati ye bamuggyako ku boodi naye ng'asobola okuleetayo businesses ne bamuwa commission. Naye kati osobola onnoonya business eya commission n'ofuneemu mu mwaka ekyo obadde okimanyi? Kyokka ng'alina BMW parkinze wali gy'alina nga commission gw'ofunye mukwano ng'ofunyeko wakakadde. Nga kugenda olabiriza omwana w'abandi. Omwana w'abendi ow'ebiiso. What I learned about this relationship, I think Stella wanted to move out of that house. Yali ayagala basenguke. I had na. Yali ayagala basenguke, but I think Bambi ndoza budget y'omukulu nga tinna bakola ki. Naye ng'ekyokusenguka kyo, waliwo circumstances nnyingi ezibaleetera okusenguka. N'ekirala mbu gye nawulidde nti omukulu bw'ategeera nti Ella azimbye agage ateekawo olukujjukujji engeri gye tunanana simanyi katugende tujja tubeera muyo. Ella kituufu kye yakola nkwata mu ngalo mu kifo kya Ella. You met her right? Obugalo buno obuntuusiza tokigezanga nakigezaako nkunyumizaaki. Nina sad story mukama Katonda kale nze nali sizimbye okuzimbako waliwo enzimbe kale wadde baginzimbira naye mbu omukulu yali asabye kati nkunyumizaaki. kati omukulu era ekisinga omulomo kyekisiru kye nali nsoose okukola wensulira wano emunyonyo kwano ku matters nsule wange kati munaye omanyi I have that independence woman muzimu in me. Ndi independent nekolera buli kimu. I want to do this by myself but I don't refuse support when you decide to support. Era nagamba abantu stop mistaking me for a gold digger olwokubanga ngambe njagala omusajja alina ssente. Ensonga ki njagala omusajja alina ssente? Ate alina ssente amenya. Mbabaddeko nabo. Ate alina ssente amenya. Okitegeera. Munnange after some while ng'omukulu atandika okunkyalirako wa ewange. Akukyalirako leero kati nga bw'akyala obungeera awo alina okuddewa ewe. I'm like okay that's not bad after all tasuzeewo. Omukulu ajja olunaku lumu ng'ajja n'engoye 2. Olumu lwe yabaddemu ng'aluleka nengamba owaayi alabika alwerabiddewo ng'agendera mu luli lwe yazze nalwo. Kati luno olwasigaddewo nga n'olala wasigalawo n'olala kye nakola n'enzaawula nga wardrobe zirabika nti njawule ezizo ziri wano. Actually nazira ku side ya nsawo woozirabira amangu awali ensawo wali engoye ze. Yes, just in case you forgot them ozikwate oziteekemu ozikole ki ogende nazo. Then wayitawo ebbanga ng'asula. Of course you cannot send your man away. You also want to sleep with your man. Ate nze sobola kugamba tugende ewuwo nga tonakuntwala wuwo. So munaye ng'asulawo ogumu ogumu ng'azuuka enkya nga ngamba ngenda keera omanyi bampise nina omanyi yabeeranga ne meeting. Bangaye meeting zaabeeranga aba ne meeting. Gwe kimbi biri mujja kugera ajja kugamba nina meeting naye mubuuze meeting gye mugenda okukola yaaki era meeting ezaaki. Because in my head I know when we have a meeting erina okuba n'agenda
inokuba ne reactions ne solutions ne what you take back home. Nti munaye wenvu sizona nzibane no se take back home nti cash osobola okuba ngogamba timunaye omanyi meeting no wabato nyingide nayo ngamba olowooza kino okitegeera because you want to bena tebyabangamu mukulu yali akumenya bena tebyabanga meeting kyenzijukire kyabeerako mu meeting lumu anyway kasoke neme genda yeyo kati nasula leero enkya nakera mu meeting bweyakera yangamba ayinokera mu meeting saawa emu ayinokera meeting saawa emu nazuuka saawa 5 ate namuzuukisa na settinga alarm nagamba baninde njagenda na like a boss meeting jasolo sengula nzaa nakubye jackpot baninde nazuuka saawa 5 saa 5 weziwera nze nga nino genda okukola akantu nemuganze ngenda kola omanyi mama nze kansoke nku dropping konze gentleman taking me to work nze nino omusajja tomulabe si andese ningamba mune nakibuka luvanyuma nga ndabye kasiku nga yogera nagamba nze kasita nalaba omusajja nga Shuga wadda nemanya omusajja talina byakola kati kajja luvanyuma nange kankwata kasiku you're not a good person wakiri wali nzize ebbali nongamba mukyala kuba nali nkuyita mwami nongamba mukyala yo omwami alina kyakola nomwami nange nawo mubabazi be awumba temulaba anti mukwano kati nzereka tuba yogera kunze talk to me directly mukwano ogeza n'okiŋŋamba ozokukirawo tetalina kyakola mukwano abasinga gamba nosintinzirengulu anti kyekugamba ofukirawo enemy andowooza olabe kati okimanyi alina akaseera wewabeerera enemy wange era mu mutima neŋŋamba oba yensonga lwaki mwamukyaza neŋŋamba dde asiibwa ti weyasazaawo neŋŋamba ekirungi kasa naye bakuvuma ekimwa mbwa yanvuma naye nakati muwalana mbwa yanvuma takabamba emimwa gyo si mibi ate yanvuma nonno wano nga alimu okwegula akakubira si mutudde nga omaze nomuwa akantu maze nomuwa ye yannoonya omuwa akantu kati singa naye ngambye nti ye neyali ayogera nammwe muwa akantu munabo bali bati bayawukana gwe yayitamu tumuwa akantu yes yaba document tulina namba ye mufunye ku Saviet ate nze namba ya guy sigirina nagano gitwala alina gifuna jukira kati alina omanyi sina kyemwagaza n'olukolo nyi bamunsibako busubi omukolako akantu simunoonyangako kati anyway munnaye ebbanga lyamala nga gyewakaye n'atuuka nabeera ng'asulawo ennaku 3 nezifuuka kati kolinako kulwa meeting bwe yagamba ako dropping meeting zabangawo buli lunaku noŋŋamba lwe yagamba nti kati kako dropping nantwala yamala agala mu meeting nga mujjukiza nti ngamba no mama let's wait nemaliriza akantu wano kati wabeerawo kino ekibeerawo nti nyinza bba ngenda kola akantu nze kanga ngenda kakola ne Shalom neŋŋamba olaba otya bwe tukakola ffenna olumuwadde ebyokukola okitegedde olaba otya bwe tukakola ffenna kubanga lwakwaye Shalom kaakantu simanyi lwaki ye yali yagaana naye ye yagamba yali yagala omuwaka kati abasobola omuwanga akantu nga bagamba olaba tutuule ffenna mu kantu kubanga we tutuula naye yekka teguggwa bulungi views 2 naye wafuna views naye era kyafunisa views era mwalimu emboozi yange era omutwe gwaliko nti Black Sugar naye olaba das tukirize tugaane wadde nga abantu bagala okunzisa wansi tukirize nti Sugar ye w'amaanyi the earlier you accept the better yes kituufu era wali abagamba mbuno amanyi si gatadooba gatooki manda mapya si umeme mukwano nze ndi ku hydroelectric power bujagali falls nkubuulira anti singa wasiriira dda olowooza nali muddugavu enti nga nkatandika I was not like this ekizigo wakivaako bubi gwe tukyalina okusira nantu bwe neefaananamu eyiyo when I see that the person actually wants to again moving in my house mbuza nkitegeera ntya atandika okukubira mikwano gyange egijja ewange ogikubira atya obadde okola ki ewange nga waayite ewuwe sewajja okwota atandika okukubira bali ng'obadde wakimya ekyewange nga siriyo
ayina oluvubuka lumanyiira dulu yawo lwe lubawola engoye kati alutuma ku lusimu lwalwo olwa layisi alutuma alugamba nkubira anti wakubira nga tokwata akubira buli kiramu ekikuli okumpi buli omu alina omukubira Chike nkubira mama tankwata Lisa nkubira mama tankwata fei oline mama gundi buli omu buli namba jaina jali afunye kuggulu ng'agikubira kati bano bo nensoka nembagamba atayagala simu ye nze bwe bankubira essimu ne sitagikwata mante essimu eno giraba bw'ogikuba kereeta akapesa ka green n'aka red ntegera bulungi nga nnyiza aka red kati jangu ng'ozunga n'essimu yo nja kukumenyera essimu ogenda omugambe nti wamujjangako direct bot bwe mba saagala kwogera nawe naddala when we have fights allow me digest my anger lwaki nkujjako is because I don't want to use certain words nga njogera naawe so I'm trying to get composure tunaayogera oluvannyuma nja kugamba ekigambo nja kulangira ekintu kikuluma ate nga kyaddala ate nze nnangira ebyaddala so sooka ondeke nze bwonkubira essimu ne sitakwata waliwo akantu ke bayita returning calls I will return your call nga mpewedde okitegedde kati nga nabagamba ne mbagamba omu ku mmwe jaleeta essimu ye ngimenye mulabe oba anaagibagulira kati ng'atandika akubira oli amulinnyisa na booda linnya booda genda ewaka nteerako video call ng'etunudde ewaka omulenzi ajja galangatana ne gondi ne video call ne mugamba tokiddangamu ne mugamba fulumirawo ne ngamba nasikaari bano tebakkirizibwa kuddamu kukola ki yakwata omuntu n'amusindika ewu ajje ng'ali ku video call ate nga gintunuzzaamu kati ndowooza obwongo bwe bumugamba bakola ki akola ki omuvubuka yansanga nva nakunaaba ndaba oluggi balufirako akadde kavuga nvaayo ndinamutta we luŋŋamba bannaye tewabanga oba waliwo okyegera afudde ayinza obba oba my landlady has come or something nzigulawo ndi muttawero nsangawo omuvubuka nga ntunuzzaamu essimu ne mugaa kati gwe nkweyambulire manti papa badde akogera ne mugamba olinga nebbi ne mugamba ne kiri ekigambo tokyogera ne mugamba fuluma njikuvumye ate nja gikulaga wajimuvu atijikola wali mutawo ne mugamba njikuvumye naye nja gikulaga wani kimulazeeyo ku bujivuvuma kitono oshegere omulaganda ne mugamba tomanyiira actually ogiyola boss imagine omuntu that time he was abroad nenga tebereza omuntu mbulira omuntu akubya atya essimu omuntu ankubidde essimu ayagala osule ng'essimu egitadde mu charger ng'eri ku tripod stand ng'eri mu video call kati battery bweggwako ng'agamba wajjeko battery ng'olina booli nabo naye nga battery weddeko kusaawa nga 10 ez'ekiro kati nze bambi nebaka nimala nenzuka okyegera n'asooka akyawa buli mukwano gwange awo akubidde baseball yamugambye essaawa zino gwalina akati naye ojja kundaba because ebityaŋŋambye awo nze nno nja baloga ekyobulago kyo akisobola kuba yakyogerewa anti naye eddogo lyo terikola lyo terikola kubanga kati omuwabula nga tanaba kuloga muntu yenna nga tonaba kuloga simanga baseboy tonaba kuloga videographer gwe wali owalampa tonaba kuloga muntu yenna musimanga ono yantwalako omukazi sooka ologa okuba ehiti oba loga tutegeke erugogo for us we shall be happy for you for us we shall be happy for you era we shall support we shall buy tables awo naffe tujja kutegeera nti amaanyi gyegali eddogolo gye liri erikola but this specific one has no dogo okozesa kyeddogo nga tosobola kubeeramu ne kashi w'emitwalo 10 nga wuwo omusajja yanga yatugamba yalina ssente oyo yatugamba yagenda ebweru ng'ayimbira nusu kanaana akaddo goyo muyita mere agenda ku festival nagenda n'abantu 10 bonna ne babalabirya ne bamala bamuwa $10,000 omuzimu ne guleeta ssente mu nsawo yagamba yali abokya ng'alina emitwalo 2 agenda olaba ng'alinamu emitwalo 2 bwe yali agenda kugula ekintu ku kawunta nga talina ssente agenda okukola mu nsawo ssente nga mweziri nga ne twazirabanga bintu byajjanga twagendanga mu ddwaliro nga waliwo medical bills mwalinanga kusooka vaawo zijja temuliiwo naffe twamusookangayo mu ddwaliro yali bayise najja oluvannyuma naffe kutubaagala ebannange kubanga
kubanga ffe tumanyi okuva ewaka ng'olina emitwalo 10 nga gya change olina osooka n'obaako ne wozinona mu meeting. Nakuba amasimu mpola nja kuddiza. Meeting zinene ez'abantu be yalinga agamba nti ba Luganda nga bamwakumye ez'okulya olunaku lulamu. Basobola kuba tugeze budget we baya 5,000 ne bamwayo tugeze 2,000 oba 3,000. Bwe batyo kubanga nze when we used to do budgets for the promotion, the biggest budget I've ever gotten was 1 million, and I had to top up. Era bannamawulire basobola okunjulira ku airport. I paid them off my phone. Ate nze bwemasasula bannamawulire mbasasula tebannatuuka ku location. Nze basobola okunjulira. Ekyo ne Beronze ekiŋŋambe kyakuwerako obujulizi wa topic. The whole time I worked with Exclusive Biz, Mbu, Big Eye, Sean Styles Exclusive. Abo bonna bumanyi. Ofuna you have received n'olyoka ojja. Ne wabeera reporter ng'ava ku TV. You have received n'olyoka ojja amafuta go. Okitegeera to publish the story. Naye zo zavanga ku yange zaabwe ziba za cash. Kakati we twogerera ssaawa zino kati kyembadde nkugamba yanabye mu ngalo. Kati kyembadde nkugamba kye kino nti era yali mutuufu ogana omusajja ogenda ewe kubanga nze ewange wadde nali mpangisaawo omusajja yatandise okugamba abantu nti okola ki ewange ne mugamba lwaki gundi omugambye nti nno wano wuwo kyakasa wano wuwo oba olw'okubanga natimbamu ekifaananyi kyo nkijjewo. Naye ono kali abantu bagamba naye ono omusajja yali ayagala kubba mukazi kiki? No, men, there are men who are not men. People normalize having men and you differentiate from having a boy and having a man. Abalenzi bangi bambala empale ne banyuma, abalenzi bangi bambala empale ekikalu ne kinywera bulungi, but he's a boy. You can only know he's a boy ngomaze like kubeerako naye for some time. Ate waliwo abalina ne men behaviors nga yeeyisanga musajja naye nga omwetooloola. Most women cannot come out and tell you people, but most women have dated men that only have 2 boxers. Kati nga omusajja oyo yamanya alina kuba na boxer mmeka kati nga ye yamuyigiriza actually singa abakazi tetukugamba point blank, we shall just buy you boxers. Sometimes you don't know what kind of boxers to buy. We shall just come with boxers. Company ya gundi ejolaba ebifaananyi ejolaba ku video screen April gundi yani ono yali mujja omuwala muyimbi Aroma akola kampani ebifaananyi. I'm so happy yabeerako mujja wange kwani ku mukwasi wa video. Are you sure? I didn't know. Wachi chotamanyi the screenshot nazitereka ku Google later ngapa za Instagram eza bajita Snapchat oja kwewunza anozirete awulandeka. Me, I know Aroma as my friend. Mategaragana. She's my friend. No, we met and even talked about all those rumors. Radio, we talked about those rumors. Then nangamba actually bamugamba nti nze simuhagala. Asiwe kyali awonkolereza. Kyemmanyi. Mwembi mwafuna kompi. Manyiko. Gwe nze wajja ku radio yangamba Shuga manyi ekisinzo kunzikiriza no video. By the way, Roma, I'm sorry I have to talk about it kubanga achogedde. It might look weird if I don't talk about this. Yangamba yajja ku radio nangamba bangambye you don't like me era bulijjo wewe lakonze I don't like you. But the whole time I was with literally everybody gwe nali mbaddeko naye ngamanye njagala generali njagala mu Aroma kubanga kati nze ne atekyo yamugamba yamulimba kwanza ne nalowoleza we mwandi yombedde gwe nabasanga ku twali ku Kololo nga mutudde babiri ninga naye bano tebeemanyi ojuka mwali mutudde ku bizinda guni amaze ku nga mutudde ewa Shiba Batom Aroma lokagambe muno tamanyi kike yankola gundi ninga ulibani ina natyamu nengamba bano bagenda ku obutwaga tebamanyi bano wala nze no ngandi innocent nga sina no nakimanyi kati manyi the whole time paka lero by the way era nze biri muhiyase
kati kworo nangamba ne mugamba nze nali mpuliddeko nti ABCD ewa taata gundi nangamba nedda bikoze bitya inze era nze lwakwasobola kuba nenjogera story yange but yampisa bubi nnyo ne mugamba I completely understand you but we have no problem we had breakfast together she dropped me back home era for me I'm good with her your rumor yes from her story era guy namugamba ne mugamba esawa namugamba even of recent ne mugamba let me tell you tewali akuloga kuba yali agamba bamuloga era agamba bamuloga kuba abantu ani ambu eri eddogo liridda ndibulugo kwatako kuba ku mutwe toyogere linya ngende okuwandika awulidde first pinky swear no regardless ne mugamba si kituufu manyi lwaki si kituufu ebiseera ebisinga woba tonaba das togenda kwebaka yali tanaboominga anti sokompuliriza kati nenkugamba das kwebaka okuva ku maca paka olweggulo ogamba otya nti Shuga ndogo obutakola kantu naye nga nze Shuga nzuuka buli lunaku nengena nentula mu kamera nenteekayo video bweyagala tukusange mu buliribu kati ngubuli ekintu kimu okimanyi nti yali angaseneza video n'otopinga up neyanziza nabitegeera kati babingamba mukwano waliwo ne yali akabiddeawo ng'agirize ne mugamba nkwegayiridde and this is the most current like ne mugamba nkwegayiridde nangamba nkikola ku lulwo era sometimes I use like obera ono like oshagera because for me jukira for us we are parents I cannot like let go of like by default I'm bound to like be there in his story anywhere anyhow ata yagala soko mpeko deposit kumba agenda ziria ochegera kyenkugamba kati munaye ne mugamba era namugani mga tewali yadde n'omulema akuloga taliyo yadde n'ogwa gwezuka kumacha kole ekintu ekito damo gene ku drawing board tereze ebintu soka wejjeko buli muntu gwoli naye kati because they are your problem ochegera obeera otya n'abantu nga das kyekikugatta nange nga buli wembeera nawe nze ntwala I know. Sigenda kujja nkugambe nti waliwo aleese obulango gundi nkugasa ki sikuwa views sikuwa bulango sikuwa kyayo sikuwa advice I'm completely useless to you mwewala abantu abali useless mu bulamu bwammwe ogamba era no literally everyone ne waba Roma mwewala abantu abatalina mugaso mu bulamu bulazi kampuni yo jogereko abantu bamwe banaye ebifaananyi byo ebifaananyi Aroma I'm booking a photo shoot with you my love nzija I'm booking a photo shoot with you machi ndi bagita April ate mutugambe munatuuka nga mukola kinga mu shootinga ne video kuba kati singa mugenda shootinga kyamagero kyamagero wagigabye dda anti ngamba najigabye naye nga singa badde njimanyiko obuyimba gye buli bungi okitegeera kati badde nkyagamba about useless people yasigenda naye maama bali bakola oluyimba olutagenda kukola oba luyimba oba content tebigenda kukola kati omuntu tasobola beera naawe Monday to Monday mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi ng'ali ku receiving end kale waba ku receiving end nga monetary a receiving wakiri abeere nga at least omufunako amagezi afuneyo ekintu nga kale money power ebenga ekugasa help me understand Rachi obeera n'omuntu nga buli lunaku gwagula lanchi gwakola ki naye nga talina kyakuggyako ngwena n'omu transport amulese n'amuzaayo okitegeera nze kyova naye awukana n'abantu buli gwe nali njawukane naye you are useless you were useless in my life ne mwana gwe osikula enfufu ku nnyanja buli ddakiika obeera koleka ekyogerako nkubulira olunaku lwendikera ku maca nga siinawo kintawaanya lwe lunaku lwendifuna emitawaana mu bulamu bwe musanze nkusanga nga ndwadde gwe abantu batandise ebyagundi gwe nti gundi yanoba nye ate maama we yasigala ew'omulenzi ani Mirembe saabitegedde kituufu nabiwulidde mu rumors and I saw that video where mama nga agenze kati abantu ne bagamba nti video kati ne bagamba ne wabankadde omuko omuntu omuwambaatira otyo Shuga mubadde abakati ekibalabika tebafuna buko nedda ani nze simanyi nze ndi musiraamu
tuli ku buwangwa si bya ddiini obadde ki ne wogenda elsewhere ne woba tugambye nti otulwana mu central toyinza kati Sezera asobola kujja n'akuwambatira bw'ati ebya ddala. No, ewaffe it's possible. No, waliwo no, in my culture we can hug. Kyasooka ku hugging wamulaba yanaaba munaabe gwenze bino bana ebyambu nawulidde omwana ng'agenza ku live oba yali ku live ya Rama n'agamba mbu ebyakutuukako bibiri oba otegedde otya munazaala si Justin Nazaala ate leka mbabuulire let me tell you there those stories people just don't come out to say them. For example, stepdaughters nga mujja wa mama we oba mama nga mujja wa stepdaughter we and they even saying with the assumptions mbunno oli ayinza obutaba mama wo oli omutuufu endanga nakiwuliddeko assumptions ezo weeziri byambu abalowooza nti no twogera kalebule eyo close mu erekkirizibwa munnamawulire okwogera ruuma nga nkitaddeko nti ruuma naye kyeneebuuza ennaku zino ebintu nga biyitiridde okuba ebyekisiru muwala waano bye kale Yesu wamukoza bukuza si muwala wo bya ddala naye eri twakulagayo nga mukwano nakugamba nti nno obukadde si magezi nze first muganda okukizuula I'm the first muganda okukizuula nti amakadde si magezi anti bagamba obukadde magezi nga ne mubuto wagalina nze first muganda okizuula nti eriso ly'omukulu awaddugala we walaba naye nga abakulu abasiga tebalina kiddugala so they don't see kati kinyala okuuza newankubadde nze maama wange mukuba nze mukuba nga musanze wa ex wange mukuba kati nebuuza kunyumiza kati naye banene mbozi naye neddayo ku relationship yange awo waleri nga banneetondera ng'omaze obbayisamu eggaali awo kati nga bakwatidde ekyambe waneeno balyoke bakuvuma ekimwa mweyo period ng'omukulu agamba nze nekina kyetagisa kwetondera mama Nancy yagamba asinisinye asinisumbue sitaki kunisinya nakitegeeza ki yagamba saagala ntami kageza n'agamba saagala nsinikira ebinnyo n'agamba n'ageza amulaba anywhere close to her premises he will not accept what he will get tolaba nti yangamba tolaba nti bakukaaba watanitambua mimi bajja kuntegeera nalabye video nenjetegeza ne bagamba nkadde ne bagamba no kale nze nzikiriza nkadde naye mamange muntu mubi agamba me I knew njono musajja tategeera me I didn't like him from the start but I was just being supportive. I was just supporting you because for you were showing us he's the one you want. But me, I just didn't like him from the moment I saw him. I saw him with Yamulabane Gundi, Yamulabane Nsimbi Zimezayambala. I saw him with those ancestral things. My heart just said fire. Mama mwogera ebintu relationship ziwedde olwaki byogera wali mutandika mama ngakimanyi siwabulwa nze mama wange yaŋŋandako omukwano gwange mu senior 5 Kiweka High Senior Secondary School bayinza basobola kyogera kyangu byane ku ssomero nga ŋŋanye mukwano gwange ne mbagamba mama goba mukwano gwange ngenda naye nga mulenzi muwala yali muwala namuyita na misango Kevin kati hasa kinemuzi how kadi nze yali mukwano gwange gwe nali njagala buli omu yali amukola ki amuvuma nga buli omu alaga she's not worth it nga balaga musiru mu class naye nze nali when I started revising with her because me I was a boy in school when I started revising with her nga wabadde afuna tugeze nga 02 mu computer nga tandise ofunayo nga 15 ogenda nga afunye 20 Ochegere, we were sharing the subsidiaries and also sharing entrepreneurship. Nino laba ngatanso okubalansinga balance sheet. Ochegere. Nengamba no mwana si musiru just ya omanyi banene abana bagamba kati aha ngamba ndi musiru kati sina kyenkyusa. Nakiriza. Era nga naye ye n'okusoma bali batinga yeberera eri mabega. Kati yalinga ina akantu katekano mukamwa. Mijaji. Kuba. Nga kateka na tule mabega mu class mwe muloza abalaba naye nga tabalaba nga yakubiddwa dda naye nga woba oyogedde naye nomuga kwanza namugamba ne mugamba Kevin if you don't pass this paper we are not going to be friends because they feel like you are bad influence to me you need to make sure you pass this paper otuwera mprep naleka nga mugamba it's on your case if you fail my mother
my mother doesn't like me being with you, and I'm trying to convince her that you're not as bad as people think you are. Nentandika n'omutwale waffe ne mwanjule wa mamange natuka n'amwagala nga tugenda kantini ya mamange ne tumuyambako ne tumusibirako ku mberenge ne tumupakingira tekuliko pani by the way bambi tamanyi zikola. Okay, amanyi naye ina hard work, so she doesn't do them, but chapatis and the rest kati nga tumuyambako ku somero. She used to do a dish of chips and somero, it's kind of international, like CSI junior school ne walala so abana balya chips simanga ebyo kati nga tugenda ne tumuyamba kati nga welcoming okitegeera kati mpaka that part where they were saying we separate with her nembaga manedda mwana ne bamwa exposure nembaga manange ngenda era wenavayo nakubira tata wange ngenda ku Bombo Army gwe kakati tuli ku bintu bya mirembe wa ngezaako nno kwewoma kugamba nti mama wa mirembe mujjawe ne wolaba mpita eri simanga ne ngenda ku ssomero simanyanga. It's not like I want to tell you my history. Muku recordinga ngamalize kubire we kale mirembe omwewaze kamuve ko. The thing is what I can tell Mirembe is I'm proud of her. Nti yasalawo omulala abakazi abamu bafuka super glue naganira ku dduuka nagamba nedda nange kino nange kiri, but she abided by the rules. Regardless she abided with the rules navaawo successfully nakola ekifo kye kikola bulungi nnyo bacham advertisinga ba Good Life Eddie, and they are putting in enough efforts and the girl shows like she's making sales. She and looks the mom is good. Happy. If the mother wants to be lekambabulire abazadde baffe bebe abaffe mama wo ne omusanga yeyambudde okukubo ngatambula yoyo mama wo yoyo. So if the mother is doing wrong we also don't know, but Mirembe mu mutima gwe ne mama we ne family bayinza banga bakola ki bamanyi mama akole ekimwesanyo kasana we you moved on. I'm very sure Mirembe kumfana najafana na mtasawa kubeera ngesawa zino talina muntu gwali naye tebakikulimba okitegeera. So you're happy mama we bibanga bituufu nga kituufu something abere ne bamwita Nsubuga Nsambya abere naye. If it's not true don't try to explain to people. Bana abantu betunyonyola waneeno tekuli ku bonna agenda tukubanga tukoze ensobe banga tukoze ekituufu nabo be bamanyi kati kagamba abantu abali ku internet abatuleetera okuwulira obubi bakyasinza okuwulira obubi ewaabwe. They want to frustrate us with their nnaku. Mukena munyiridde okumala emyezi 6. What makes you think Gina agenda kulaba nti oli mulungi Shuga? Nedda ajja kujja agambe nti banne ekino ekiwala banne ekiddugavu. People come with their hatred from their homes. Okitegeera yekedde dda mu katale tebamuguzeeko okiwulira olusi byatunda alina munne beeroga mu kifo ky'okuteekamu capital bamutadde mu mmindi. So don't try to prove these people that you're doing good. Kolako kyosaanidde ekiganje kireke. Anyway emmotoka manager yange gye yandetedde wagirabye bakwadde motoka sinabajje postinga nti abayinza okunda okugenda kumpa advice katulabe kalewe fanana manager we yakwadde motoka yakuonyezza eri gye mwalimu yalegera okukwata omuliro esika amaji naye bana esirera bira lunaku bana ero twakoma wali eri emasanafu bana buli omu ng'agamba bana high sugar naye nga high sugar ndi kumpi n'emmotoka egamba kandabe jako sawa motoka ki tajjogera anna enyamba nange omutima gukyankuba yagaye mubotambulira already muzina ennaku okuleka today usually when I'm going for my studio sessions bichi naye kati nze obuzibu bwe nnina abantu babeera nga bangi mukubo kati ne kunnaku zemba ndowooza nti nongenda kunywamu kakooko manti egikalabula nange simanyi kyennyinza faanana naye ekiro bwonsanga ekiro that one noddugalira muli aya white ngamba ggwe nze mama ng'olabye ne kkalayo mu mmotoka yo bambi that's good afaayo kati kola music nno bambi todda mu kwesiriwaza manyi muyina obuzibu obwo kati that's good ate ne brand nnungi nembagambe ne Lydia naye yaleese njagala gikulaga waneeno nga ne Lydia yaleese Lydia Jasmine naye yagireese I had rumors mbona ate bagijje ku side mirror. Is that true? Bagibyeko
mbu naawe kyegendereze woogira abaana bajja ne bazibba nga akimanyi tolina wala wajja jijja olina kugendera gye bazibba bennyini bansaasire maawe batakanyeta bambi ne bannaye binuzi bya bano bisuse mu ssimu yange jamu bijeemu ng'amba gwe sokoleke Senga Asidi bamwabidde Canada Bakaluba olabikiramu bulungi mukwano waawo nadde ngenza Antini tuli naline Atini olwo olunaku wali ogenda gituulamu lwero ndyokenkugambe newagambe ensangano kigenje ensangano ng'oyagala okundaga naye ate munewe otulamu eno emmotoka yambala nika nabadde sambadde ate wenfuluma otyo nga weegaala kati gwokuba oluseko olumu kuba mufiira anti omukulu kati amafuta yagagwamu laba eno embwa yantama nange samusiima anesibyeko bwesibi yanti yafuuka cloud chaser omulaba nga aline bali abantu yafuuka cloud chaser ku myaka gy'amaze mu industry really is that the best he could do with his life bannaye olunaku ati nyansanikira nangamba bannaye yes ne mubba ne galubindize ne mugenda nazo zatin ne babasi nkowa boda nazireeta zasirika wada tomanyiira bazireeta wa boda gwe Senga Asidi bamwabidde nze nawe nalabye nga bagamba musimanga Senga Asidi bamukutte I did a live no tebamukutte naye yakoze live nayogera nagamba guno musango bwagumala atagenda kussa omunene okusinga kwoyo yenyini yamuwabidde naye Senga Asidi just kati kambeko nekyeŋŋamba bannayuganda Senga Asidi mumuleke kyekisooka ekyokubiri Senga Asidi temujja mumusobola ekyokusatu olaba bino ebintu bye bakola kankubuulire teri kintu kibi nga kuloopa muntu musango n'otaguggusa oba olemereddwa kati ate ye oba omuwadde amaanyi abantu bajja kugamba olaba Haji Bakaluba alemererwa nzaani gwe omusango guliko biliyoni emu okuliyirirwa gwa biliyoni emu bwe nawulidde kaakati bakugambye biliyoni emu ekulemeredde okumakinga sure nti oleeta obukakafu obulaga nti nno ogijjayo kitegeeza ki oba mufudde untouchable unbongego kyonna kyekiri okyegedde kati ye bamuleke bw'oba manyi ekintu Senga Asidi let me tell you there are a lot of people who take Senga Asidi serious there are a lot of people who take her unserious choose where to fall either take her serious or take her unserious period ekintu kyakola yabagamba n'abagamba what I do is I bring out the news that Ugandans cannot bring out ate leka mbabuulire Senga Asidi munyigira wa bwereere kati kankunnyonnyole Haji Bakaluba Senga Asidi munyigira wa bwereere mbusimanya nga ate omuloope ekintu kyosobola okukola kwata bulungi Senga Asidi yakugambe yamuwa eggulire eggulire liva wano ng'omukute bulungi si binene ng'omutaddeko amaanyi Senga Asidi ng'agamba I've heard of people who have called Senga Asidi ne bamugamba bana ekino kyokoze kiyingiridde emirimu gyange mbadde nsaba tukoze tutya tukireke era n'awuliriza ate nno nkusese Senga munaye takolera ssente she just enjoys food for the soul nga tebanaba kuteekayo musango ogwo yabagamba ekinnya kye mugenda oteekayo mumanye nti nno nze nasoma komenti ya muntu sajja saabagamba nti nno ki nasoma komenti muntu yakomentinga n'agamba oyo biki n'agamba waliwo wano naawandiise bw'ati nze kati kino nkibabuulira Senga Asidi ebintu byayogera ebisinga bantu bammwe ababeera nammwe abatabagala be babimuweereza ng'ate muli nabo ate ne bamuwa n'obukakafu that is 1 2 when she finds out it's a rumor she can never say it that is how much sensitive she is also bw'ategeera nti this is a rumor aginoonyerezaako era bw'eba rumor wallahi billahi ta'ala Senga will come ku live abagambe kino kigambibwa mbu era abagambe mpaza abayita baani bikonkome mmwe ngambye nti mbu Kadaama atategeera luzungu
Rumor kitegeeza mbu. Abiyita ne mu layman's language. Kigambibwa mbu gundi ABCD mbu n'akiddamu. Kati gwe weemenya bya mbulago. Ani agogusa mwami Bakaluba? Mwami Bakaluba musanga anagogusa? Tuseka. Saagala mumalamu maanyi naye nze ndaba yalizikosezza nga capital mu birala. Nkugambye waliwo abantu babiri abagoberera Senga Asabudde. There are two kinds of people. People that take her serious and people that take her unserious. Choose to like kusaidemu kuzo. Either choose to be the unserious follower or the serious follower. Ate Senga Asabudde gy'okoma muteekako amaanyi gy'akoma okusosonkola. Kati ayinza okugamba mbu comment egambye nti no ABCD kati gwe nkya n'ogamba oyo agenda kumpulira ngenda mukola ekintu kati nkya ajja n'ate nabukakafu bulala n'abukuwa n'obbukuwa nga wallahi gwe yabuwandiika oba nga gwali mu kifaananyi. Kati awo ate gwe otwanga gwe abayeretedde ebizibu. Nze najja wano ne ntula ne nkugamba bannange Sister Prima tumugamba oba tetumugamba. N'oŋŋamba tumugambe ne mugamba naye kigambibwa mbu Anko teyagenda ku trip oba mbu simanyi business trip. Anko yagenda ku vacation. Yagenda kwegatta. Yagenda ku vacation n'omwami wo omulala abateekamu ssente. Kati nze nakyo kati najje nkya nampa jjajja wange kati nga maama wange gyali. Omwana yali mu katambi ka Kenya. Video male gikuzanyira neero gira. No, mbitegeera juice olingamba Kati nze kyenjagala omanya naze kyesitaategeera. Ye yapama n'asesema oba si yeye? Simanyi. Waliwo yapama n'asesema. Ndibuuza gwe. Nedda nti waliwo eyasirisa Ken gwe yagira n'apama nga wasesema. Ani simanyi oba yeye. Naye mukana baali ba awo yeye. Oyo ye? Ewa nna. Yeye. Kale ate ono ye sponsor ono ye sponsor. Ya sponsoringa n'ono? Nze simanyi awo kati mmanyi nnyo ku ono kubanga yo kyati baagita. Si oyo? Kitegedde? Naye bannange tubisangako ku internet. Kati era bwe bamala ne banetera okuwulira obubi mbu simanyanga nze olw'okuba na failed relationship ntandise ogamba nti oli musiyazi bikoze bitya kyova olaba bamuwa obukakafu. Senga naleeta n'obukakafu ng'alaga video eyo yagifuna dda mu February but you're choosing not to release it until further notice. Yasobola n'okutereka n'agamba awo ntannankola kibi amutereke. Otegera kati waliwo nalabako emabegako Kim Love yaŋŋamba Shuga oli ku Prima baawe ebisekiso ye baawo omumanyiiko iye ssebo y'ensonga lwaki nnavaayo naye nakimanya nti bisekiso y'ensonga lwaki nnavaayo. Banga buno buntu buba bwa malogo buno. These are Masai ababagamba nti bya balogo baagala balimba. These are for Masai. Okay. Baga just babera babagoza simanga akawonge ka mitwalo 10 n'emeka. Bakulimba buno buntu gendo get any Masai person asano kunnyonnyola kwanto enzo oba tomanyi Luswahili naye akunnyonnyola. Okay. Gwe bebe kulu bamufera. Abantu bagamba Rasto tugamba Kim Love. Munaye Kim Love munaye nkimanyi. Ekyo kitugamba ddo kimanyi. Nkimanyi era nze anti mbadde mutegeeza nti omanyi ayinza obbanga data amufuna ngayosa. President w'abakyala nanti kubanga sinze ya breaking a story nze yaje breaking ira nenkitegeera nati mugamba kwosa ati kakati yajja nangamba tukugambe tukubulire. I know, don't tell me. I know eriyo haje Tanzania ngaakola ki yalabikako nga atadde dola yalabikako nga atadde emitwalo 2 ejja Tanzania. Si ja dola nayo fucking what are you? Mitwalo 2 ejja Tanzania. Era gamazima abe Tanzania we yabere Tanzania yamperezanga sente ge mazima sola muwayiriza nga wazifuna wali muhadi beka waziwereza ati leka nkubulire we yali Tanzania nga kumacha basobola okumpereza akadde kamu
awe misana nankubye nangamba oli wane mgandi wano ne ba baseball naga kale kankweleze wane emchalo 7 osigazeko nabo baweyo bugenda kuzibolna ku ngakweleza emiliyoni ngezi ate nga nirandire dia muwerezaayo ngangamba alero don't use your money to pay the lady, let me give her some money nangamba mpe namba hiyo chobula yakwiranga abantu nti jangu aya chikola lumu bamwereza omukazi emiliyoni yaliyemu chikola lumu naita wewe we ochegere atachegere chengamba nengo chanti sendi yazijanga mu bugobi mami I'm so sorry when we yagale kugambi ate banaye nalabo kanzere kankubulire for some reason I don't janko kunyemeza I don't know why wagana na ngasimanyi lwaki ngasina chi oba chi because nali twali tweyonja yinga bakasera ngamba nze kati jukira ninamu ekifuba kyange I'm cyanotic and then my cough kati nganjira ne mugamba I feel like it will choke me akuchokize nagambo yo mwana mulogo kumbe newonya I know mu alphabetical order lete yokubiri gomanyinga guvudde eri ne baguleeta eno we bebe kulu bamufera bana sokolabe eno producer Mayoke wano wali fine sagala chikola na chikolerera kweno chano bebe kulu bamufera naye banaye okumanyanga abantu bali bagala kunchaya ne bangamba nekyali kibi nnyo nga lwaki akukola ekintu ekyo alimba teyacheri chinga nengamba in my head as like nno gwe muliko singa manje twava ati mulira mutya kati nga gwenzi naye wamaddamu omposting lero nja nakuwa ebitundu byekyama byennyini I know nese kunyonyera abantu nti kola naku nali nyambadde bike no I've told them so many times here on camera or on camera ne ku camera nabagamba off camera nabagamba negwe nebensanga tebambuza magana omwaka mukazi yali mu bike no one no but I feel like people just want to see the fact that they even plant nudes ndoza just bagala kulaba naye nja kubuuza nja kufuna obuyinza babita buyinza I'll get permission. What's permission in Uganda? Olukusa nina saba bani nsaba honorable na mere Ndio mwagalize bintu bingi. Ogera mu ethics. Njagenda mbasayi magambe olokusaba kwa banji nsa munzikirize. Ozite. Mbite. Ogera mu ethics. Gwe njala tumalize ne bebe ko ba mufeze atomanyira. Sikola mu ethics. Kale. Musajja mukazi. Banange. Kale. Nze gwe nali manyi yafa. Lokodo, rest in peace, yafa. Father Lokodo. Oyina muwulira ko. Yali mukambwe. Yono wa desire Luzinda. Oneno kama kato nedda yali wachi oyo yali wa ethics kale banange okay rasta bamufeze bamufera dda bamufera yavudde byogerako simu neva waggulu toddamu omuntu akubba namana akugamba netondera no kati nze kyendowooza njagala kudda kusaidia bebe nze nana bidda ndi kusaidia bebe njagala kudda kusaidia bebe oli simumanyi nze oli eyatufeera simumanyi era nkyali munyiivu ate no ne bamala okufera ne bakusindikira ne balooya intention to sue ekyo kikkirizibwa des bwe tuba nga twekoze ekintu nze naawe ne bwe mba nga nze musobya ne nkusooka okkulo nondoopa nzikirizibwa nange okkuloopa okitegedde bulungi nnyo ati kyengamba kii kino ng'oli amaze akufera nakkolako effujjo lya buli kika n'asooka n'akugamba mukalibayokukoka omulala nga nnyogogaye ajja kuba nga nnyogoga nnyo oli n'akugamba mukalibayo nawe bakyakuferera akawunti yange aba atandise okukulabisa ekyo kimu n'akusindikira abatwala mu ggwanga eryo akugambe obijjeeyo ne babikuggisaayo ekyo kyakubiri n'akusindikira omu ku balooya be By the way, I want to check. Ako chumi umugambe kageza nabera kusaidi yange yata. By the way, I want to take this time to appreciate people.
abantu abamubambi mama wange ebintu bankubidde Black Shuga I was working last night. Oh. I was not because you're my mother. Efujja erikolebwa olya akubye osazeewo osirise naye nina akantu Bebe keyayogedde tesaategedde bwewali omanyi nja kusirika mbu olw'okuba mukazi wange bambi nagenda okutesinga nga mukazi wange akimanyi akantu ako tetwakategedde mwalimuko ebirala akaluwi tekajja tutuukako jjukira wakiri twogera ku Bebe tetwogedde ku mama. Bino byabadde mu text yataddeyo. One thing I'm going to tell Bebe Cool is Senga tewajjayo lutalo. Kati sawa zino mu masinga gwe twambalidde Mutesi. Mutesi yali kaabye bukaabi yonna gyali. Era ffe kino tukikola kula Bebe Cool ne CDF. And I very well know Bebe Cool must have decided to let go of this whole issue because CDF yagambye si kubanga atidde Mutesi no, si kubanga kyeyayogedde kikyamu no, si kubanga yatidde the intention to sue no, but because he respects the CDF. Kakati for us abadde ku side ya Bebe Cool olw'ensonga tuli ku side yo ate ng'olutalo waluvuddemu ng'otugambye it is okay. Essaawa yonna w'oluleetera we are available. Tugenda okukubira emmundu naye nga CDF akkiriza. Alina kuzo CDF mukaba. Fe CDF wageza n'amuta n'agamba attack. Ajjajajaja omagwe nkubako obukubi bigambo 10 mu seconds emu. Era nze nabadde naye mwankoze kale singa CDF yazere twanadde n'ebigambo byange byentegesaawo. Banale bawuza ati mbunaye Rasta bakyakufera. Kaha tewali gwe batafera. Kamba buli ekintu ekiri ku mufere. Dias ne olowooza nti gwakyasinzeyo obufere. Olaba n'omufere bamufera. Aliwo yali akikolera mutabani we. Abafero thank you very much. Omufere omulaba akwate wantu nga wajja kuluma. Okitegeera. Nze nayinako mukwano gwange manyi tulina ebizibu byanjawulo nayinako mukwano gwange ng'ekizibu kya rent ekyo kimuyisa bubi nnyo. Then nga taagala landlord we amanyi bw'afaanana kubanga yalinamuko kulinnya. Kati nga landlord bulaweereza message ne wasanko missed call. Miss call nga ya landlord amuterako butezi sente taagala kumanya oba yeeyo oba si yeeyo oba ye receiving oba basalako nga jasabako yo tension. Omufere lumu namukwe namugana naye gwoluddewo oweereza ssente guno omwezi gutola nga guweddeko ekikozo olwo yali amumanyi kikyasinga okutya rent okitegeera kati namuweereza message ku WhatsApp namugaba naye nsaba kunsonyiwa kati nze ogenda kunnyamba nga tozze ne nanka ye nze agenda omunywa wange nze yamunywedde maama. Kati muntere mu disposable mete mu jangu mutere mweno disposable anedde no ekyanywa naye gwe anagamenti no mbadde ngenda kunywa Guinness oli yakyogedde anze mugambye kooko mama atuga abantu Guinness kati munnaye nga bamwereza message nga jiwereza message nga mugaba naye nsonyiwa kangezeeko enkya kati enkya ku ssaawa 3 oli naddamu n'amukola ki n'amukubira n'amugamba wagambye ku ssaawa 3 omuvubuka nakkintana yazisaba nanze abaaziweereza ng'agamba olunaku lwe naweerezaako abaaziweereza nga n'omukazi ayagala y'abaaziweereza kati n'agamba omukazi nyakuwa ssente za landlord omukole ki omuweereza yamugamba mpe namba ya landlord muweereze ssente namugamba ng'ozimuweereza otya bulijjo nze azisasula nze gwoziwa kumbe n'omukazi ndowooza ayinza obba nga yali amwawula tayagala ono atuuse eki awo we yawonera nanti ng'ono azikaayanira ayagala y'abaziwaayo nga n'oli naye ate akuba nnyo amasimu kati nagamba yasijjayo mba na mukazi kamuwa eki ssente kati amala omuwa ssente ekawungeezi bamuwadde ssente ku makya ekawungeezi omufere addamu akuba n'amugamba naye ssebo nakuwadde ssente awo kabugezi ng'alyoka ajja oli yamugamba kuma nyoko olinga nebyewamu kati wazadde ku nnamba ki jukira abafere banyiiga mangu baba lwaki banyiiga mangu ng'ate ogenda kubba mu banyiiga mangu omufere nze ennaku zino wenkulira ng'ogamba halo
Nzihaba kyahumuza kubiddeko emuteri kugamba gendo bigambo jjajjaawo gendo saleko layini ya jjajjaawo gendo oli layini ya jjajjaawo gendo saleke ya nnyoko ne kitaawo ku manyoko nkwesooka ne nkuggyako kuba mankimanyi nange ojja kunvuma bw'abyogera n'omuggyako obujjanga toyogedde ebyo tofuna nedda mumanyi abakanvuma abafere bameka bano abankubira kati bajja tusasulira abafere bankubira kubira ddala ne banvuma ate bwe bakuvuma bakugjamu nga tona kwogera bibyo kati nange mbesooka bajja tusasulira kana ekyokola omuggyako nga tanayogera muleka namala kingamba wamala okungamba nti yahumuza aliku MTN bagenda nga ntandikira okukusalako layini banvuma abafere bali 2 mu aba nakavumako 7 ngoyina lunene bwe wankola eno ngamba halo nina erifere baliyita Lisa njagala olinvumiremu ani erifere baliyita Lisa njagala olinvumiremu baliyita Lisa Lisa ani balisa tebatera kuba bafere balisa balwawo kuba bafere oba gwafera Lisa oyinza bbanga gwafera Lisa ate bawalugembe babeeramu mu bafere akuba n'agamba oyogerako ne Walugembe Stewart bironyereza ku teri Walugembe kwaita Stewart jari kaliyo anti aba mufere kugambe mufere Walugembe Stewart n'agamba yenze Walugembe Dennis Stewart Dennis manya bona goyo Walugembe Frank Walugembe Simon Peter oyo bujulizi Walugembe Ashraf teri Walugembe Musiramu jari Musiramu kaliyo wali Walugembe Moses Walugembe Dayasi Walugembe Arafat teri mulala kala Arafat mukira bazonto Arafat mukimufere Arafat abeera Musiramu ogambe teri Walugembe Musiramu yambizi owajirya mbuuza Walugembe tali embizi Arafat aba Musiramu tali ambizi asaga fulani ne Walugembe bona tebali ambizi mulina akolai ali embizi bwe toli Musiramu mwajirya mukolaki nonze sijirya tali ambizi Walugembe ajirya tali ambizi Walugembe Jime ali embizi ogenda kukola Walugembe Jime ali embizi Jime kankuterewa muganda wa faino balaye onako ne faino wa mpologoma Yesuna wamage mageza ago Yesuna kati mutowe video director bamuyita copy Walugembe Jime ali embizi wamage mageza ago ali embizi Walugembe musiru ali embizi nedda ate kwa kubanga ali nyama yayo ate bombi bajirya aleka kubanga ali nyama yayo tali ambizi ate basuna bali embizi okuba bajirya najikiirira Yesuna naye bambi Suna gundi nalina gwe nali nkola naye nga mwagala ngagamba ali handsome nene beta bina baby ngulindako nengwe ne bina baby mwayawuka mweta yengwe lindako ebunze tojimya mwaba chine bina baby tewali nedda tewali bwana waliwo yangamba wakolima awo era nawe tojja kulwawo dakika 2 ne bamugoba nenze lwaki buli omu agamba nti nno nze mba nkolimye okimanyi buli avaawo agamba namugamba wamugamba tojja wangalawo yeno kabanda bamugomye ku radio bannaye nedda tokikola bannaye laira wallahi bamugobye kyokka nga tanagenda waliwo abamuyitanga agenda kubeera oke leeta isoke omwana yagaana mbaoli amuyise bamugobye omwana nkoze bulungi nnyo obutagambika mpeera ddala sityo yange yes amakooka ajeeramu ekyovu kya omo anti gundi ki bakiyitani omo there is this thing gas sunlight bamugobye nanamukubirako mukebereko bambi that man was very good to me okimanyi nti omusajja be bampa omulimu kituufu he has been good, a good person mu office balimu mwami Kabanda mwami Adam Kungu niye manyenge je mwami Das bamugobye batuuzizza meeting abana bonna nga bali awo nga waliwo omuntu ompya gwe baleese amanyi baabo babagenda bangi tibali ntibongeddeko omukozi ompya nagamba entebe giveemu ono atuule kati gwe yitaawo nga abana bonna batudde nekyo kintu bwe babeera bakikoze it's very bad because that's what they did to him even at Radio 4 era ne that is very bad and that man ne mwami Kabanda jangu ku record kati omulimu gwali open newulire engeri gemuyitamu omanyi mugenda ku mirimu ntandika okwefuula bannyini ogamanze bannaye nga 27 guno omwezi gwennyini June next weekend
tugenda kubeera ku 68 Longe ab'Emukono Record FM ffenna nga wotulaba wano n'abalala bemutalaba. We are going to come Mukono, we are with you. It's a daycation kuva misana sawa mukaaga paka gye tukoera. Mukaaga ogwedde. Ogwe misana paka gye tukoera. 27th is a Sunday or Saturday. Nkeberera ka ku calendar but I know it's a weekend. Hey. Nzinya kujja sawa nyeze ekiro nga it's a weekend. Jango recording abana be masanga tebambadde empale Saturday. Abachi? Saturday abana be Mukono nga tebambadde empale. Lindako. Munga ekifo kiri kitya? It's a bar. Eriku olaba ngaawo eriku Menroad we bati ate waliwo space ennene. So it's a day. No just katishani we omusanga tayambadde empale kyali kimugane. Wano wentu dera kyekinganya okwambala empale. Jako ebintu byo wabu. Tojjako bintu tukyakola ngenda kulanga. Ati byolazo kwogera sibitegeera Shuga. Wamanga 5 September abanubbi ffenna buli we muli buli munubbi. Oba oli Kibuli, oba oli Bombo, oba oli Makindye, oba oli Nebbi kasoba ng'oli munubbi. Ffenna nga 5 September tugenda ku Bombo SS Grounds. It's a Nubian festival proudly sponsored by Shuga Events. Mujje mwenna kwendi ku bayimbi abagenda oyimba au perform. Simanyi sira kufuna line up y'abayimbi. But for now ngenda kubeerayo for now ne Record FM kweri. Yeah, for now. N'abayimbi be Bombo mwenna. So ffenna tugwere ku Bombo SS Grounds. Hey, mba nino langa. Abanonya skin care products nga zikunyirizanga bonda baboti. Nina skin dasa abantu bagamba. Ongamba mbagambe wasi bagamba. Obo ino bagamba. Atshona babagamba. Aina skin yenyirira. Skin yange no kugira bange fana na bwete atayagala kweruka ngo yakunyirira mu kalayo ogenda okozesa self care. Okay. Self care basangibwa Pioneer Mall shop number PH33 ne PH31. Genda obagambe njagala package ya Shuga. Bajja kuwera ddala yange kuliko scrub. No, kuliko soap, kuliko oil, kuliko face mask, kuliko ne lotion. Kuliko soap ne sabuni. Okay. Ngenda kulako ngenda kujja face mask nga tukole routine y'abasajja kuba n'abasajja babikozesa. Naye tebakimanyi. We shall come and mask our faces tukole nga twe maskins nga tuli mu routine. Ate one of these ends tukoleyo show nga tuli waka. Ewaka wa? Ewaka ewange. Tujja kola. Ewo tuyagalayo bantu? No tujja kola. Ani gwe nerabidde yampadde ku ssente ze. Bongero bamaleyo. Mama Janet. Mama Janet siyo negonabe wa amale gomesi ya yero. Mama Janet, actually sina Janet, Mama Janet. Mama Janet yasangibwa Mukono ku Mukono Mall. Shop number F03. Asala weight, neda asala weight aina amanyige ekisajja, aina eddagala erigeza amabina, alina eddagala erifaminga amabeere, aina eddagala lya skin, aina eddagala eri detoxifying naye byonna akozesa teas na capsules then ne gummies byakozesa ye. Togenda byesiga bwese. You're going to use collagens, teas bwe bujani asokuwa akajani nga kasala weight nakuwa akajani akamanyiga kisajja nakuwa no side effects. They are natural, they are also natural. Kadi nze nkozesa foot patches ze ekiro nga sinakwebaka teka amazzi ncheke ebigere mu mazzi agoocha novaamu ebikyafu buli yakoze mazzi gokka we maliriza nentekako foot patches nensula nazo ne biva buli yakozeseza fuluma zita mbigere anti kale nga omusajja yakuleseemu edda. Let me tell you people, this is a life hack. Edda nali ndowooza muno sobola kubeerawo nga senga nina okwegata buli lunaku kumbe just naina bote balina amanyi ga kisajja ono guba mulundi gumu gwa mugaso paka wiki ejja jako tukwegayiridde jako ala